okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe wa 3BN kwaniriza nnyo nate mu programu yaffe eno Ensulo Ey'enkya. Nze nno okugikutuusaako olwaleero nze omukadde Dr. Saul Mubanda Muyiggwa wali ku SDA Kampala Central Church. Nkwebaza nti okkiriza okuwuliriza eddoboozi lya Mukama n'osalawo okuba nti otandika olunaku ng'owulira bubaka ki bw'alina obw'olunaku. Kusaba nno bw'oba olinayo mukwano gwo atamanyi puroguramu eno omutegeeze naye omuyite kubanga ebyokuyiga birungi ddala. Njagala okutandika nga twewonga mu maaso ga Mukama okuwulira obubaka buno. Oli mulungi nnyo Katonda waffe bw'otukkiriza enkyene ey'olwaleero n'otuzuukusa ate n'otutuusa mu kadde kano okuwulira obubaka buno. Nsaba nno onkozese akamwa kange n'obwongo bwange okutuusa obubaka bw'oyagala butuuke eri nze naye ate n'oyo omulabi waffe. Katonda ow'ekisa obubaka buno kabutuzimbe era erinnya lyo ligulumizibwe mu ebyo bye tukola olunaku olwaleero n'ennaku ezinaddako mu linnya ly'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Jjo twayize ku enkozesa ey'amaanyi Katonda g'atuwadde, our full potential. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiri ku bufumbo, obufumbo obukyankalamu, oba obufumbo obw'ekyeyagalire, nga obufumbo obwo obw'ennaku zino nga bwe bukyankalanyemu, nga bwe butaataaganyizibwa kye tugenda okuyigako. Ekinaalungamya ekyokuyiga kino lunyiriri oluva mu Bakolinso ekisooka olunyiriri olwokubiri. Lugamba lutya? Bakolinso ekisooka ssuula ya 7 olunyiriri lwa 2 lugamba bwe luti, naye olw'obwenzi buli musajja abeerenga ne mukazi we ye, na buli mukazi abeerenga ne musajja we ye. Kankiddemu nti Pawulo agamba nti naye olw'obwenzi buli omusajja abeerenga ne mukazi we ye, na buli mukazi abeerenga ne musajja we ye. That is the ideal. Era Pawulo kye yayogerako yali takitandika mu kiseera kye, naye omutonzi waffe Katonda w'omu ggulu bwe yali atonda yamanya ki kyatonze ekimugwanira, era yamanya obufumbo bwatondeddemu bwateesiteese olw'omuntu ono gwatonze bwandibadde bufaanana butya. Mu lubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 24 kyava agamba bw'ati nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, awo nno ne baba ki? Omuntu omu. Katonda eyatutonda yamanya nti obufumbo enteekateeka gye yalina yakuba omusajja ng'alese kitaawe ne nnyina n'agenda ne yeegatta ne mukazi we. Pawulo emyaka mingi emaaso kyakkaatiriza eri mu Bakolinso
mu lunyiriri lwe tusomye. Mpozi ate era ne bw'oba ogenze mu Matayo essuula eya 19 olunyiriri lwa 4 kutuuka ku lwa 6, ate ayongera ate ye akijjayo bulungi nnyo Matayo. Mpozi eyo nayo njagala tusomeyo mangu. Matayo essuula 19 olunyiriri lwa 4 kutuuka ku lw'omukaaga. Olwokuna lugamba bwe luti: n'addamu n'agamba nti, temusoma nti oyo eyabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi? N'agamba nti omuntu kyanaavanga aleka n'agamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina yeetabe ne mukazi we, n'abo bombi banaabanga omubiri gumu. Olw'omukaaga, obutaba babiri nate naye omubiri gumu. Kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawulengamu. Twogera ku bufumbo. Obufumbo Katonda yabukola okubanga wakati w'omusajja n'omukazi, kyekisooka. Namba 2, yabukolanga omusajja omu ajja kuba n'omukazi we omu. Ekyo nno ye Katonda eyatutonda kye yakola ki? Kye yateekateeka. Naye mwattu weesanga nti emyaka nga gigenze gitambula, omuntu oyo Katonda gwe yatonda atandise okugunjaawo ebintu bingi ebyawukana ne ku ekyo ye Katonda kye yateekateeka. Era kyova otuuka kati nga bw'otunuulira obufumbo bungi obuliwo ennaku zino nga tebuli kyali ku nteekateeka ya Katonda gye yalina mu kutandika. Weewaawo waliwo obufumbo obukyali ku mulamwa, naye ng'ate bungi buvudde ku mulamwa. Okusaba kwange kuli nti Mukama we tunaamalira ekyokuyiga kino ng'atuzizaayo nate ffenna okwettanira obufumbo obwo obuli ku mulamwa ogwa Katonda omutonzi waffe gwe yateekateeka. Yes, obufumbo kati buli nandigambye buli twisted, bwakifuula nnenge. Waliwo omwami omu yaweereza omwana we Bungereza nga mulenzi, n'amukubira essimu n'amugamba, dadi njagala okujja nkulabeko ne spouse wange. Well, omusajja ono mu Uganda ya getting excited, n'asanyuka nnyo. Era ffe ng'abazadde omwana bw'agamba nti njagala olabe mwana munnange, ly'essanyu lyo, omanya nti olwo ntuuse okufuna abazzukulu. Naye bambi omusajja ono mu Uganda ne mukazi we, enviiri z'abava ku mutwe, omwana waabwe omulenzi ogenda okutuuka ng'azze ne mulenzi munne. Mwattu baasooka kulowooza nti oba waliwo omuwala aliko wamulese, naye enviiri z'abava ku mutwe omuvubuka ono okubaga nti I'm happy to introduce to you, you know, my partner, ng'abalaga musajja munne. Bwe bufumbo obukyankalanye ebiseera bino, naye nga gye tuvudde ennyiriri zonna zitulaze obufumbo Bayibuli bweyogerako, Bayibuli bwetugamba omutonzi waffe bwe yateekateeka bwakati w'omusajja n'omukyala, ate nga bali babiri ne bafuuka ki? Omuntu omu.
Yes, ennaku ezo wabaddewo ku social media WhatsApp ng'eraga omukyala ow'emyaka gy'alinga 46 nga awasizza muwala we ow'emyaka gy'ali 21 nga batambula bulungi bakaada, era nga maama akiwagira nnyo ng'aga nti kale omwana ono anjagala nnyo, mbadde siyinza kukikubamu nga ali awo agenze gye simanyi ng'ate nze nsobola okuba naye ng'omwami we. Twisted marriage. Era mu social media omwo ne tulaba ne taata omu ng'ate ye awasizza mwana we omuwala, you know, naye nga naye ali awo nga akiwagira nnyo. Era manyi nti mulabye abasajja n'abasajja nga nabo tebafunye ensonyi okuvaayo ne babanga nabo bagenze ne mu kkanisa nti babagatte. Naye nkyene olwaleero Mukama atujjukiza, gwampuliriza nga tonnaba kugenda mu bufumbo, nsaba olemme okuwabizibwa ebigenda maaso mu nsi muno. Oba oli mu Uganda, oba oli mu nsi ezo ez'ebweru, abantu nga kati ebyekifuulannenge bifuuse kya bulijjo. Jjukira, buli lwolowooza okufumbirwa, buli lwolowooza okuwasa, jjukira obufumbo Katonda Mukama ye bwe yateekateeka, bwe yasuubira nti bwebwo obutusingira obulungi. Mwattu waliwo omusajja gwe bayita John Humphrey Noyes, era nno naye yakunjaawo ebyekifuulannenge ku bufumbo. Ono ya mu mwaka ogwa 1844 omwami ono Noyes yateekawo yagenda mu community oba ku kyalo kye Oneida, n'agenda mu kyalo ekyo n'ateekawo abantu okuba nti ye mu ndowooza ye yagamba nti abantu bwe babeera mu community tebalina kweteeka mu kkomera nti ono ye mukyala wange ate ono ye mwami wange, nti bwe mubaawo awo abantu oba muli 40 mulimu abakazi n'abasajja, tewali ateekwa dda kugamba nti ono ye mukazi wange, ono ye musajja wange. Gw'osanze ekiro ekyo yaba mukazi wo, enkeera ate tomusanga n'omulala n'ogamba nti ate gundi yantutteko omukyala. Mwattu ekintu kino nno yakiremerako, ate nno nga yali atraininze n'okuba mu theology eri mu Yale Divinity School. Naye era ye omusajja ono ng'amaze okuva eyo mu Yale Divinity School n'alyoka agaa nti Yesu yakomawo dda mu AD 70 eri mu mwaka ogw'7 Yesu we yakomerawo, nti era kati tuli mu kiseera kya mwoyo, nti kale n'olw'ensonga eyo ye Yale n'agaa nze era sirina kibi kyonna, nina okubeera nga mbeerawo nga siri mu busibe, siri mu buddu, nga obumu ku buddu bw'agamba kwe kugamba nti nina omukyala wange omu
nga ne mukyala wange annina nzekka. Naku zino waliwo enjogerega nti omu bw'ati, mukwano gwange omu bw'ati. Naye ono yali ng'agamba edda Yesu yakomawo dda, kati tuli mu spirit, tuli free, ate tewali kibi kyonna. Olina okuba nga gw'osanze gw'okola ki, gw'obeera naye. Era n'alyoka nno ateekawo ekyalo kino kye nayogeddeko aliya. Era mwattu abantu nno ne baweramu, baali gavumenti we yakiwerera nga bawezeemu nga 30. Mu kyalo ekyo ng'omwana bw'azaalibwa oluva ku mabeere nga bamugja ku nnyina, nga terigamba nti ono ye maama, ono ye taata, ye nga te taata ki anaamuclaiminga. So yembeera eyo omusajja ono gye yateekawo. Ng'olaba ebintu bino byonna nti byakola ki, bya kiwutufu. Naye nga mu butuufu kiri nti okubeera n'omukyalo omu n'omwami omu busibe oba buddu, ekyo kyeddiremu. Naye nze ndi mufumbo, nina omukyalo omu n'omukyala wange omu, sikirabamu buddu n'akamu. So nsuubira nti kye yayogera tekyali kituufu. Yes, omusajja ono ku bimu byagamba nti bwe kiba nti okulya emmere oba okunywa amazzi ddembe lyange, okunywa wenjagalidde n'okulya wenjagalidde, lwaki ate ogamba nti bwe natuuka okwetaaga okuba ne mukyala wange ate nina okuba nti nina kuba n'ono yekka? Sitaani awo watutuusizza. Yes, bangi bayinza okugamba nti mwe muli mu busibe, naye bambi nga gye bali eyo n'abakyala 4-5 nga bali mu kubonaabona, naye nga baagala kusikiriza naawe ogende mu kubonaabona kwabwe. Waliwo muganda wange omu eyagendako e Bungereza eyo mu myaka egy'ekyenda. Biseera ebyo nga bwe bagenda okufuna obutuuze oba okuba nti bakukkiriza okubeerayo, ng'ogenda ne wedeclaringa nti bannange nze gye nvudde Uganda, gavumenti ebadde enkyojjanya, nga bakiyita kuwaayo katabo. Kale bwe yatuuka eyo, banne abaamusookayo nga bali eyo, buli omu bwetuuka ne bamuwa karuumu ne bakutera mu fridge, ne bamugamba waayo akatabo. Naye ono yali avudde ku mulimu gweno nga gwa bank. Naye bwe yatuuka n'alaba nga akawungeezi abagenze okukubako ku kyeyo, abadde alonda magi, bw'atuuka awaka alina ggwa wansi awo n'agamba naye munyigeemu, mugongo awo munyigeemu wano. N'agamba ennaku ze eza visa bwe zaali zinaatera okuggwako, n'abagamba nti nzizeeyo eka, akatabo kange sijja kkawaayo. Naye mwattu ne balyoka bamubuulira amazima olwo nti mbutuufu twadde tugamba okuwaayo akatabo, naye kyo ekituufu kiri nti naffe twandyagadde okudda eka, naye lwakuba obutabo bwaffe twabuwaayo dda. Gwe alowooza nti olina omukyala wo omu, olina omwami wo omu, oli mu busibe, njagala okutegeeza nti ekirowoozo ekyo kikuveemu enkyene ey'olwaleero. Obufumbo bw'olimu Mukama bwe yakuteekerateekera, gezaako kulaba biki, bizibu ki ebirimu obijjewo mu kusaba, n'okubaako ky'okola ggwe kennyini, n'okuteesa ne mukwano gwo okumalawo ebizibu ebyo. Naye nga nnaku zino baga nti oli katuufu, oleme okubuzibwabuzibwa, sitaani aleme okulowoozesa nti abali eri ba freelance, abali eri abalina 4, abalina 3 nti basanyufu nnyo era bali bulungi ddala. Yes, omwami ono bye yali ateesa
endowooza ze zaali tezikwatagana n'ebyo bayibuli byeyogerako. Yes, Mukama atusaasire tube nti bwe tulowooza ku bufumbo, tulowooza okukola ebyo Mukama ye bye yateekateeka. Yes, okuba nti bwe bufumbo obuli wakati w'omusajja omu n'omwami omu. Yes, eddiini amakulu gaakyo si kuba nti kwe kuba nti tugondera Katonda nga tetumutaddeeko bakatonda balala bonna, nga n'ebyo bye yatugamba oba bye yateekateeka tetubitaataaganyizza okuba nga tubikyusakyusa mu ngeri ffe ey'amagezi gaffe. Yes, eri mu Kuva essuula ya 2 olunyiriri olwokusatu bw'atyo bw'atugamba nti tayagala bakatonda balala bonna awali ye. Yes, ate eri olunyiriri lwe twasomye mu Bakolinso ekisooka olunyiriri lwa 7 okutuuka ku lwokubiri. Yes, Mukama n'atugamba nti olw'embeera ez'omu nsi olwa Sitaani okuyingira muno, ate naddala ne Sitaani bwe yali tannajja, era Mukama ye enteekateeka ye yali nti omukyala aneegattanga n'omwami we omu ne bakola amaka ago. Mu maka ago nga mwetuli tusuubira okuba nga tuli beesigwa eri Katonda, ne tuba beesigwa eri mikwano gyaffe egyo gye tulina, ng'oli mwesigwa eri omwami wo ate ng'oli mwesigwa eri mukyala wo. Si nsonga oba waali mu kiseera ekyo, si nsonga oba taliiwo mu kiseera ekyo. Yes, ne twagalanira mu partnership eyo, awo nno erinnya lya Mukama ne liryoka liweebwa ekitiibwa. Mukama atusaasire kibe nti okutandika n'olwaleero tube nti tumusaba abali mu bufumbo olwedde, tube nti tuba mu bufumbo obwo obuweesa Mukama ekitiibwa. Ababulowooza obugendamu nabo babe nti bateekateeka obugendamu nga bali mu obwo Katonda bwe yateekateeka okuba nga bwe tubaamu. Tuve ku Sitaani byaleese nga bagezaako okututegeeza oba okutukkirizisa nti obufumbo buyinza okuba obw'engeri endala nabwo ne bukkirizibwa Katonda. Bayibuli eri very clear nti obwo obw'ekifuulannenge Katonda tabusanyukira era tabukkiriza. Nkwebaza okuba naffe enkyene ey'olwaleero. Nsaba nno Mukama akumpeera omukisa mu mirimu gyo gy'onookola leero. Bw'oba oli mwami ng'oli mufumbo, mukyala oli mufumbo, nsaba Mukama amaka gammwe agawe omukisa ogw'enjawulo. Katwebaze. Omutukuvu ennyo Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, tujja nate okwebaza kuba ate era otukoze bulungi bw'otujjukizza bufumbo ki gwe bwateekateeka ng'otutonda. Katonda ow'ekisa tusaasire abafumbo, tube nga obufumbo bwaffe buweesa erinnya ly'ekitiibwa. N'abo abaana baffe, baganda baffe, bannyinaffe mu kkanisa abateekateeka, abettanira okufuna ababeezi, obafunire ababeezi ababasaanira, ate era bagende mu bufumbo kunaaweesa erinnya ly'ekitiibwa. Mu linnya ly'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye n'okwebaza. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.